Mugamba mutya mwe mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Naye kirala likinga video. Kati olunaku waliwo yambuuzizza ekibuuzo nga ngamba nti alina obuzibu bw'enjuki zimusumbuwa ku bizinesi ye, zijja ne zimusumbuwa nga yeebuuza ziba zaagala ki nga zimumazeeko emirembe. Ebiseera ebisinga enjuki ezo bwe zijja nga mpitirivu ne ziba nga zirumba bizinesi y'oba ewakaawo ziba zinoonya kyakulya, teziba na buzibu bwonna. Ebiseera ebisinga mu dduuka omwo mubaamu oba mu bizinesi musobola okubaamu ebyo ebisikiriza enjuki okubeera nga zibinoonya, okugeza nga sukaali ggulu, ebintu tuwe bityo, amenvu. Ebiseera ebisinga bisikiriza nnyo enjuki okubeera nga zibinoonya okuggyako ekyo kizibeera zyagalako. Kati n'olwekyo gwe yabuuzizza ekibuuzo kino nti enjuki zikusumbuwa, ebiseera ebisinga enjuki ezo zinoonya byakulya, tezirina buzibu bwonna. Enjuki ebeera n'obuzibu oba enjuki ebeera nga abagenyi obeera nga okufiirwa, ebiseera ebisinga etambula emu. Kyenjagala okubuulira, enjuki ebeera ekuleetedde obubaka oba nga ekubikira oba nga ekutegeeza nti olina omugenyi agenda okukyalira obudde bwonna, etambula emu bweti, ebeera enjuki emu. Gy'olina okwetegereza okumanya nti lwaki enjuki eno ennemeddeko, lwaki enjuki eno enzungirako. Eyo enjuki ebeera nga ekirungi obeera nga ekibi. Naye enjuki era nga ekirungi obeera onaagiraba oti? Ekisooka, enjuki era nga ekirungi ebeera nga abagenyi, kugenda kufuna omugenyi ewaka. Enjuki eyo esobola okukulemerako n'ebeera nga ekuzungirako, tekuvaako, tegwa wansi, wabula ebeera ekuzungirako ku mutwe, ku bibega, kugamba nga eba nga eyagala okukugwira, tekugwira, n'ebeera nga ekulemeddeko. Oba oli waka onoogiraba nga yeetooloolera awo waka, eyingira teyingira, ng'ekulemeddeko ekwetooloolerako, olina okukimanya nti eyo enjuki ebeera nga mugenyi obeera nga kirungi wakaawo, eyo ebeera ekwetooloolerako ng'eri njuki emu, yeeyo ebeera nga kirungi kigenda kujja mu maaso go oba wakaawo era nga mugenyi bwe kityo. Naye ate enjuki era nga ekibi oba enjuki ebika, singa olaba enjuki ng'obadde olinako w'otudde, enjuki eyo nejja n'egwa mu maaso go ng'eri njuki emu, n'egwa mu maaso go n'egwawo kya bugazi, omugongo ne gudda wansi, nga n'etandika okubeera ng'erwanira awo wansi mu maaso go, n'erwanira mu maaso go n'eba ng'etereera, n'ebeera nga terina maanyi gasituka kugenda, n'eremerawo, n'ebeera ng'etambula n'eddamu ne yeevuunika, n'erwanyisa omugongo. Ebiseera ebisinga enjuki eyo ebeera ebika. Bwe kityo bwe kiri. Ate enjuki eyo abagenyi, ng'enjuki eranga mugenyi, yo ebiseera ebisinga tetera kugwa wansi, era bw'egwa wansi terwawo, dakiika emu esituka n'eddamu n'ekuzungirako, n'ekulemerako, ng'ekuzungirako mu maaso, emabega w'ogirwanyisa n'ogikuba, yo ng'ekulemeddeko, ne weegenda era ekomawo, n'eddamu n'ekuzungirako. Eyo ebeera nga kirungi, ebeera nga mugenyi agenda okujja ewakaawo. N'olwekyo kirungi weetegereza enjuki eyo singa ebeera ezze mu maaso go, olaba egudde wansi n'egwawo kya bugazi, omanya nti eyo ebika, budde bwonna obeera ogenda kufiirwa. Enjuki eyo ebeera ezza okkubikira, n'ogiraba n'egwawo kya bugazi mu maaso go n'erwanagana nga tesituka, weesituka weddawo, enjuki eyo obeera osobola oggikuba bulungi nnyo. Naye ogikuba oyogera n'ogamba nti ky'olanga nkitegedde, oba n'ogamba nti ky'ogezaako okuntegeeza nkitegedde, bw'otyo naye n'ogitegeeza n'ogigamba nti ky'ogezaako okuntegeeza nkitegedde, oba n'ogigamba nti ky'olanga nkitegedde. Bwe kityo bwe kiri. Gwe yabadde abuuza ku njuki nkikunnyonnyodde, bw'etyo bw'ekola. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.